po jako akawuwo. Katemba atabadde musasulire yolekedde ku ddwaliro lya Kasese Municipal Health Center mu tawuni y'e Kasese oluvannyuma lw'abatuuze okufuna amawulire g'abaagala abaleeteddwa mu ddwaliro lino obukubirire oluvannyuma lw'okulemera mu kikolwa ky'omukwano. Abantu beeyiye mu bungi ku ddwaliro wakati mu kwewuunaganya n'okwogera obwama nga buli omu ayagala kwerabirako ku ngeri abaagalana bano gye balemeddwa okweta okuva mu kikolwa kye babaddemu. Kigambibwa nti bano babayitedde mu kamotoka ekika kya Premio okusaba nga ttaano ez'okumakya wabula amawulire olusaasaanye mu tawuni y'e Kasese abatuuze ne basalako eddwaliro lino erisangibwa mu divisioni y'e Nyamwamba. Bano basoose kugaanibwa omukuumi w'eddwaliro lino okuwankaaki waalyo kyokka byabadde abanyonyola babizimudde era bayingiddirwa mpaka okwerabirako baleme kunyumizibwa. Atwala eddwaliro lino James Muliwabo ategeezezza nti tebanafuna ku bantu bano mu ddwaliro lyabwe newankubadde nga obwedde abatuuze babalumiriza okubakweka. I have heard a rumor that there's somebody who was caught in a sexual action and he was stuck and the penis stuck into the vagina. That problem we don't have it here. That kind of case we don't have it here. Atulaze omuvubuka ayeteddwa ng'akubiddwa bubi nnyo okuva mu kikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo era ng'ono ali mu mbeera mbi ddala wakati mu kutiriisa omusaayi nga n'obusajja bwe bubadde busaliddwako. This morning we just had only one culprit, a young boy who was rescued from mob justice and was brought here. Is in our ward. He's the one who's having a lot of injuries on his body, and this is the person whom we are going to treat and goes back. But the case of sexual assault where somebody was stuck in the vagina, that case is not here. We have not seen anybody here this morning. Abamu ku batuuze abadde bazze okuliisa ku maaso bategeeza nga bwe kibakoze obubi obutasangawo bantu bano abadde balipaganye nga n'abalala obwedda balumiriza eddwaliro okubakweka. Kulaba nti nawulidde nti waliwo guno omusajja bamukutte n'omukazi ate nga byakutte nesanga nga tewali kiriyo nesanzeyo gundi wabaddewo gundi omusajja kimubbi abadde ali wansi wagundi wobuli. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.